Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Alright, tubandiza mwenna abeekumidde ku mukutu guno gwa Unique Media. Tubasaama ekitiibwa era ne tubabuuzaako Mukama yeebazibwe. Tubabuuzaako okusinziira time gy'olabiddeko vidiyo eno kyolaba ebiseera ebisinga ngamba mwasuze mutya mwasiibye mutya okusinziira era nga ku time kwamugiraba ku time ez'enjawulo. Samikege emannya gange Roland Selima yabeerawo ku kamera okulaba nga ate buli kimu akitambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Kale tukomyewo okulaba nga ate tubaako obujulizi kuba ino channel ya bujulizi kusomesa basically twagala obe nga ova mu program gyetadde ku channel eno programu yonna oba ofunyeemu ekyokuyiga. Nga sinaakubanjulira muntu gwe nnyina olunaku olwaleero njagala obbajjukiza nti ebyaddala charity tukyagiriko tulina charity nga 21 December gwe atannaba kukitegeera. Twagala kugulira bantu ebikozesebwa emmere kantu akatonotono kasobola obbayisa mu Christmas. Roland we yatuula ne ttiimu yabaliriranga alaba 35,000 zisobola okumala buli muntu. Omugulira at least kakiro ka sukaali n'omugulirayo omuceere omunongulirayo ebimuyisa mu Christmas. Bwezo zirabanga 35 entono naye tuli kwabo nga n'olukumi okulufuna lutalo. So gwaliyo ng'osobola otuyambako osobola oteeka ku ssimu eya 0705367213. Naawe alina emmere
infact gye tusinga okwetaaga. Oba osobola otufunira emmere nti nonkubira nga Sami jangu wanonewo wano obuwunga, jangu wanonewo omuceere, ate gwe abasingira ddala. Twagala abantu abo nabo babeere nga ate bafuna Christmas eyeyagaza. Tageti yaffe y'abantu 100, 100 people betwagala okubeera nga ate tuliisa mu time 21st December wetugenda oba ntukola charity eyo. So mutwegatteko kyonna kyolina kisobola okubeera nti leeta smile ku face y'omuntu oyo. Kale olunaku olwaleero lwanjawulo mukko golaba ku seeti wano tajjangako wano ku Unique Media, naye abadde atugoberera. Tajjangako ku Unique Media naye abadde atugoberera, era muvere sure oyinza okuba ogenda kuba omulabako emirundi egiwera okutandika ne leero. Agenda kuba yeeyanjula naye nga tugenda batugenda mu bujulizi, agenda batuyisa mu lugendo lwe. Kyensobola okubbirako nti ono gw'olaba wano yali musamize. Byonna ebibuuzo by'olina ku busamize, bakola batya, bayaaye, bikola tebikola, byonna tugenda batubiddamu olunaku olwaleero. Wendeeta story weziti, mbasaba nnyo muwulirize with an open mind. Wuliriza nga topapa, wuliriza nga oyagala kuyiga, because ebintu ebisinga mu nsi eno tekitegeeza nti tebiriiyo kubanga gwe tobimanyi oba tobifeesingangako, oba muntegedde. So omuntu wayogera ekintu olw'okuba gwe tokirowoozangako nti kisobola okubaayo, tekitegeeza mbu tekiriiyo. Kale amuwa omukisa yeeyanjule, then tutandike. Sebo Mukama yeebazibwe. Amiina ssebo. Kristo omulungi yeebazibwe. Amanya Nabembezi Julius Jeremiah, era Jeremiah Mukama Katonda eyalimpa. Sami nja kusooka okwebaza Kristo Yesu olw'ekirabo eky'obulamu kyampadde nemba nga nkyasobola okuba nga nkyassa ku mukka, ate n'omukisa gwampadde okuba nga nsobola okukyalako ku Unique Media, nsobola okushealingako obubaka buno eri abo bonna abanoonya okumanya. Saagala bawakanyi, njagala abanoonya okumanya. Abawakanyi bagende, kubanga nange nali omu kwabo abawakanyi. Era nga nze nali manyi nti abantu balina kusamira so si kulokoka, naye nakitegeera luvannyuma. So nja kubeebaza abalabi ba Unique Media mwenna. Unique Media beekozeemu omulimu okubanga mubeerayo ne mushealinga obwo bubaka n'abalala ne babufuna. Nange nze omu ku abo abafuna obubaka bwa Unique Media, ate ne bubaako kye bunjigiriza, ate era y'ensonga lwaki ndi wano nsobole nange okugabana ku bujulizi bwe nnina eri abo abatuwuliriza. Kale kakati kisookera ddala, nze we nakulira nga tonaagenda mu lugendo zigirawo buno obubuuzo obulinga bubiri. We nakulira nga nze manyi abasamize baba bakadde. Ekyo kikyamu. Gwe nkulaba tonnakula. Era nga manyi baba bazeeyi, nzegende wa muzeeyi gundi. Kyali kikyamu. Ekyo kikyamu kubanga kankuwa ekyokulaba, nkuwa kyakulabirako. Abasiraamu tebantwala bubi. Omuto bw'asoma Qur'ani asaaza omukadde omukulu obwenta. Oli wasoma Qur'ani asobola okusaaza jjajja. Weebale nnyo, bwe kityo bwe kiri. Gwe kasita omanya kiki ky'oteekeddwa okukola, abasigadde abakulu bajjajja ate be bakuyita jjajja. Naye nga bikola ebintu ebyo abasamize. Ebintu ebyo bikola ebyaddala bikola. Akonjagadde osooka okajja okuba abantu baddeyo ne balowooza mu sitaani takola. Ekyo abatuwuliriza mwenna n'abatulaba, sitaani akola era nebyakola birabikako. Sitaani akola era byakola birabikako. Kale Jeremiah tutwale
tuvuge kakati bitandika bitya ebintu bino tebyatandika nti natandika ndi musamize zinazaalibwa mu famire nga bakatuliki ng'emisalaba ewaffe weegiri ng'era tusaba tugenda ku kyaki ne tusaba ng'obulamu si bubi ne bino wabikola bandi babiyita batya bye basoma omugigi nagusoma naye nali musajja mu bwafujjo nalina eddalu lingi era kyekimu ekyangobye ewaffe olina sitole nyingi effujjo lyannemesa okumala omugigi nagusoma kuba twagusomeranga emyaka 3 kati ate nze nasomako 2 agwasigala nali mu ffene na miyembe saasobola kukolaki naye mugigi gwe babasomesa biki basomesa ebikwata ku ddiini ebikwata ku ddiini naye tebasomesa ku bikwata ku Katonda bikwata ku ddiini kwagala ddiini yo kubanga omuntu gy'okoma okwagala eddiini yo abasinga bonna abali mu ddiini y'Obukatuliki basinga basomesebwa kisomesebwe ate ne bakwata kikwate baagala ddiini yaabwe kati nze nasomesebwako ku ekyo emyaka 3 ne nasomako 2 saakigenda nnyo wala ne nkiviiramu awo ate bye nasoma nabo bo ne babatikkira nenze saasobola kati nze kye nali nsinga okutegera yali ndongo kye nali nsinga okutegera yali ndongo naye nga sinatuuka ku ndongo eyo nzaalibwa Masaka oba lubayita Lwengo bw'otuuka mu Masaka awo mu Lwengo Kinoni abammanyi bajja kuntegeera bajja kundaba bajja kukimanya naye mu kaseera ako process eyo lwaki ntemaatema obujulizi buno kubanga buviire eddala emabega kyetwagala abawuliriza bakimanye wa gye kyava ne wawe kyakola ki era Jeremiah njagala take your time tunnyonnyole obudde butatumala tujja funa obudde obulala tewali akugoba Channel Unique Media yaffe ya bujulizi amiina Kristo ow'ekitiibwa amiina abooluganda kinasooka otegeera Kristo gyali Sami Kristo gyali mulamu mpulira babyogera eyo mbu ate Kristo ate Yesu yafa ati Kristo mulamu nze ayogera nze bujulizi era bwe ngenda okuleeta n'olunaku lwaleero n'ennaku ezinaddako zonna Mukama zana batusobosezza okuba nga tugabana bwe natandika nga ndi musajja ayagala nnyo ebidongo era nkulaze ku bifaananyi nga nkyali mu mbeera ey'ekivubuka nali mulalamuko ate nga ndi wa bulabe nnyo n'okusinga nga bwe bandaba abatuwuliriza bulabe otegeeza ki obulabe otegeeza ki wali mulalamu nali mulalamuko biseera ebyo ng'ate ndi muzinyi w'amazina dansa ate nga nkola ne comedy oyo kati nabyagalanga nnyo ebintu ebyo kati nga Sammy Endongo tesobola kuyitawo wano nyeneebaka naninga eyalinyirwako oba kiki ng'endongo oluyitawo bweti nga nange nsituka okigoberera twakubanga ebidongo nga Sammy simanyi nakumanya sitaani engeri gyakolamu bintu nga ne bwemba nga sifunye oba nyingiza holo waba wajja nakwata ku mukono gatuyingire nga tolina ziyingira era nti bubeera awo ogamba munnaye gwomanyi omwana asoma primary 3 okubanga ayita mu dinisa nga nakuba ebidongo wali muto watandika oli muto nakubanga ebidongo ebyo bisiri omwana aba myaka ng'emeka emyaka ndowooza nga 89 ng'okuba ebidongo abeeka tebamanyi abeeka baali bamanyi naye muzeeyi yakubakubako ne bikola ki ne bimulemerera kubanga nze n'embaga yabeeranga ku kyalo nga bandaba ku makya mwabagisulamu gambye nasulanga mu ndongo nga mbeera ku muzindaalo bwe nti ng'olugunkutta omuziki naye ng'oli olunkoonako ntandikirawo we nakomye olwo tubadde tukubbye tubadde tunzibye kati ebidongo ebyo nabikuba nnyo muzeeyi wange natuka ne bimukola ki ebimutama n'aŋŋamba
omwana ono asikoze ki asusse nankubakubako ate nga ebiseera ebyo nalinga siva mu makomera bantwalako ku makomera nga myaka gikola ki gigenderera nyingidde emyaka 10 awo 11 awo kati nenfuna akaddiiru akokukola mirimu egyo gyokukola mu bibanda bya firimu gwasoloza sente ne bantwala eyo Mbalala noyingita mu Mbalala eyo nogenda saidi nga dda walingayo rediyo egamba Marungi simanya yali ya Lunyankole eyo Fort Portal ngodanga Fort Portal saidi eyo awani akutwala alina omusajja mukwano gwange yali mujaasi 10 tosoma emyaka 10 wava mu jiji neno n'enfiisa nkaseera ako kakati nengenda mu kyali ntandika okulaga ebibanda bya firimu nendaga firimu kati comedy wankwatira ebiseera ebyo kati era ekifaananyi ekimu bw'okiraba obulungi mabega waliyo ab'amagye nali mu barracks ekyo kyeweesiize neesiize ebintu ebyo kubanga baatuyita bajje batusanyusa abagenyi ate nga wendi nsobola era nafuna sente nyingi nnyo kubanga ebiseera nali nkuba break dance B-boy yayitana bakwakanyyo naye nga yakajja B-boy oyo nja kunyumiza naga amazina B-boy style amagulu ge bakyanga wansi awo gategeeza ki gakola akabonero aka Illuminati bino ebagiragira bw'ogobera steps ezo nga woyino tetuli kuggwa bibuukabuuka nga tobitegere tuli ku steps entuufu kati steps ezo ze bakyanga nakuba baby freeze na freezing nasituka ezo style ze bazina ez'amazina baba bakola kali kabonero baba bakkanya kimu ne sitaani mukama break dance gwe basika we bati ne bayi nasika abakkiriza omusota gukole ki kubagubangeera musota akkiriza omusota gukole ki gumuyingire agamba nzikanya nekyo kati agamazina nagakuba nga sikola ki bino mbitegeera luvannyuma gye tujja okukola ki okugenda mu maaso wano tutema musingi kakati nembeera nga ndi mu break ennyo dance oyo njizaawo bintu babikola tandisa okufunafunamu ku busente bulabulamu bukoze ki bukyusekyuseewo kakati obuzibu bwe businga okujjira ennyo mukwano gwange yali w'amagye sijja mwogera mannya muleke naye nalonda essimu zino essimu ozimanyi ezalinga eza Nokia nga zirina amapeesa naye nga waggulu waliyo kasikwini akataaki mbujjukira nga zakajja naye nga ka Nokia zabanga za bbeeyimu nga nkafuna jjukira ebiseera ebyo nali siina ssimu kakati nga ngifuna kati nga ngitwala nga ngamba naye bangitwali wa chairman mutima gwange nga negwe toyina ssimu ufaaki oli musiru kikaaki ogende wa chairman kakati essimu neŋŋamba manyi kati n'omugezi wange kangendeyo mwebuuzeeko naye nga layini zonna mweziri sezinazijjamu amagezi toyina sinagafuna agagajjamu layini twali wa kyali wange nga ŋŋamba bulaza wategedde tunatuusa kwata simu eyo eno essimu nze ngitegeera yabakabejjaffe ng'essimu aginjijjako nange sakywalas nakiki ng'essimu agikwata ng'agigabira omuki ng'agikwata agigabira girlfriend we kirabo kati mubuuzi layini muzijjeemu layini yamanyi bwe yagikola ki ebisaabimanyaako layini katoloye ng'akukoza atya olwo ate yamalayo bumazi teyalina kiyanjo kyayo yadde oba kiyanjo kyayo bamutwala yakokyayo yagitwala kuba yali ansuza nga yagula emmere omuwala ng'akozesa simu kumbe essimu bagitrakinga mpulira kati mu kutrakinga essimu eyo nze saabikola ki sibimanyi naye wamugamba nagironze batrakinga bakwata muwala ate omuwala gwe bakwata yali muwala wa meeja mukwano gwange oyo ng'amanya nti bamukutte kati ng'anoonya engeri y'okuva mu muzannyo ng'alina kunoonya ani kwekwasa ggwe abantwala awo nkola obusibe bwa mwaka mulamba omwaka mulamba kati nva bantera ku kooti ati nga nina okumawo ku prison nno n'ebintu byange nembaga nibana zisina bintu byenina ku prison
toza okusibula ku mikwano gyange nti nalekayo ate nga okubeera ku prison olina okulimba olina okulimba okusobola okukola ki okubeera mu society kubanga twalimanga nga Sami mutandika ku ssaawa 2 okulima ne bakubu zigenda okwera ssaawa 5 nga watandikire tosobola kulabawo 5 ezadde zigenda okwera 5 ez'emisana nga mwatandika ssaawa 2 nga we mwatandikire temulabawo ate nga tosigala mabega togenda nnyo maaso mutambulira ku layini erina kuba layini olwo nga mulimira baani bagagga kati prison erina ennimiro ezaayo kati ate waliwo ne bebayita okukola ki kati bwe babayita babawaayo kasente kati naffe twafunanga chance eyo nti tulya kawunga akalungi akanamba emu nga muzze eno okulima ekyo nakiwulirako nawulirako omugagga akyogera obaleeta n'obagulira bagulira akawunga akalungi kawunga twakalyanga nga kalungi ate nga kali heavy kakati era omugagga baatugulirangayo ne ku sigala kati ate nze bwenjija omuze gw'okunywa sigala oyigira mu kkomera kati kasigala kange ako nakanywangamu naye nga yalinga mbeera kati nga bw'otanywa tosobola kufitinga mu society abantu gye bakola ki kale afazaali newe obanga tukanywa baako gw'okagulira akanywe omubeere kumpi awo ng'akanywa okay kati tutuuka ddi ku busamize kati obusamize tubutuukako nga nvudde mu ebyo nva mu ebyo tandikose tolinga mpangisa akayumba kange nakapangisa emitwalo 2 olwo nga ndaba nange ndi w'amaanyi olaba kati oyimiridde ndaba nyimiridde kati nafuna mukwano gwange oyo sijja kwogera linnya line wa boda abeera mu bweyogerero nga nnyumyako naye mubulire embeera gye mpitamu by'otunyumiriza mubulire embeera gye mpitamu aŋŋamba naye mbeera eyo nyinza obutaba nyangu mugamba naye omanyi nina sisita wange obufumbo obutagalamuko naye tukoze tutya aŋŋamba ti nina omuntu era bw'omutuukako buli kimu ajja kikola ajja kimaliriza ati ng'abaako ennamba gye yansomera nga ngikwata nga mukubira omuntu oyo nga twogerezeganyako nga ŋŋamba nti kakati ogenda kukola bwoti ne bwoti naye nze njona kupa emitwalo 12 kasantereza ensonga eyo sente nga mugala kyesente awo nina emitwalo 12 nga nsobola ozifuna nga nziyiriba ne nga nwanirira sisita wange amaka abeere bulungi kakati agambye wekiggwa onsasule yaŋŋamba sooka osasule sente yagamba sooka kusasula era nenzikukwata nenzisasula bwe nzisasulayo sisita wange waite ennaku 2 nadda mu fumbo ennaku 2 yensonga lwaki nagala ebintu ng'otandika wambuuzizza naye ebintu bino bituufu nakubuuza naye bannaye ebintu bituufu bikola sisita wange yamala ennaku 2 nadda mu bufumbo bwadda mu bufumbo obulamu nga butambula buki nebutandika otambula obulungi kakati awo wava okusamira kati bakagulawundi eri gye mbatemedde gifunzizaamu era nina kumunda esseemu jagenda nga mukoonamu kakati ntuuka omusajja oyo twogerezeganya ng'amaze oterereza sisita kati ng'abaako ebintu byaŋŋamba ŋŋenda okubitunulamu nga biki bituufu nga bituufu wagendayo ng'aterereza mu sisita saamulabako twayo kuba ssimu ng'amaze oterereza sisita nga tampadde naddagala lyonna ng'amaze oterereza sisita n'olaba omusajja ayinza okuba alimu omulamwa webale nnyo n'okwata essimu nenkwata essimu n'akunnyonnyola naŋŋamba kaakati ensonga ziri bwe ziti omanyi ebintu ebyo mubaddemu lubaale naye lubaale ali bwati ne bwati nga bituufu byonna byayogera nga biki nga bituufu kati niyo njogerako naye n'afuuka mukwano gwange tubeera ba mukwano aga nti oli otya gyendi bana obulamu butambula ne tuva mu mboozi ziri ez'okubanga musawo ne tufuuka bafuuka bakyali kakati naŋŋamba ensonga ezo olina zitambuza bwoti ne bwoti naye yinza okwetaagamu kasente konze sente mmeka naŋŋamba naye mu kulaba okwange wetaaga ofunayo emitwalo nga 10
olwo ntandiikiriza otereze embeera entereza embeera ezo nga nziteekayo nga nzinoonya ate by the way sente ezo nazino tezalwangawo kulabika wazifuniranga mu budde gambye luli nakoleranga 13,000 ng'okuweza emitwalo 2 lutalo kubanga ffe twatukanga n'okwebba anti basasula weekend wa mukaaga kaakati ng'omukyala alabiikiriza nga bakusasudde n'akatwala kakati esente ezo emitwalo 10 tejyankalobirizanga nga mbeera muwaayo ku sente kati nga ajja nsonyiirako ku byama mpola bwansonyiirako ku byama mpola kyantwalira ebbanga kati ate yennyini omuntu oyo yajja nga atandika okumbuuza mu birooto ki byofuna nalootanga nnyo ekirooto nga nzize ku ssomero ate ekyo ekirooto kisumbuwa bangi n'essaawa zakakati n'abalokole bali mu bulokole naye bakyalootanga bazze ku masomero ekyokulootanga ozze ku ssomero kitegeeza oba nnindeko nja kikoonako nalootanga nnyo nga nzize ku ssomero nga sibitegeera nalootanga nnyo nga ndaba ndi mu bantu bangi naye nga sibategeera nalootanga nnyo nga ndaba ndi mu kayunifoomu kange kali akaasooka nga nzize ku ssomero nalootanga nnyo nga ndaba waliwo omufu naye nga tugenda kuziika mugenda kuziika waliwo afudde ebintu ebyo nembimunnyonnyolamu nemugamba ebintu bino ndoota ebintu ebitune bwe biti naye tukoze tutya naŋŋamba kati ate yanvuga yampisa wala yakimanya nti nze ndabika nfuna kasente kati bw'anambuulira amangu sijja kusobola kuwayo kasente kati ate kyasinga okuneewuunyisa twali twakatambula naye emyezi 6 twamala naye emyaka 6 kati embeera naye yembeera gyosobola osasulire 10 yakyukamu embeera yo yakyukamu emirimu nagifuna naye nga emirimu nagifuna naye nga emirimu bwe ngifuna ate sente yazitwala atya ze simanyi ngeri gye yamanyangamu nti nfunye sente nga lwafuna sente yasooka okukubira n'agamba ate kati waliwo kino wali abantu nga lwafunye sente lwamusasula ku mulimu omwana lwalwala ng'omuntu lwafunye sente ng'alina puroguramu lwafuna ekizibu lwe bafiirwa kati oli omwami oba yeyambalanga atya nga watyo wambalira kati naŋŋamba mukwano gwange yamumpa naye yambuulirako ku sitole naŋŋamba nali bwe nti nankolera bwati naye si musajja mubi nemugana omusajja nga simulabangako kati lunaku lumu waliwo ekimotoka ekikaddekadde nga ena gyagala ogenda saidi ze nakifuma munda kati waliwo omusajja gwe twagenda naye yali musajja muddugavu munenenene alina obwalabi yasala kawalaata ng'agenda kwewola sente nga twalawo kimoloka bamuwe sente kimoloka ekyo nekimufaako mu kkubo kati nalinamu ku sente nenkwata nemuwa bwe namuwa n'akanisa emmotoka nangamba jazinziriza nanemuwa zzike lyange twakoma wano omusajja mukubira esimu takolaki takwata kati bwe nakomawo nenkubira oyo omusawo enyini nemugana neyomanyi era gwe nawe 5 gyange ambuzaabuza tampa sente ko nemubuuza naye gwe bwokeberamu awo omulaba otya nangamba omusajja yagenda mu Amerika kumbe yeye kati awo kati omusajja oyo njagadde nkutemeretemeremu omusajja oyo y'omu gwe nasinkagana naye mu kwogera naye saamulabako na maaso nga tusinkagana mu spiritual world nga gye tusinkaganira nze n'omusajja oyo naye nga nali sikifumiitiriza nti yono gwe nakola ki gwe nasisinkagana kakati bwe natuuka mu kiseera ekyo byansoberamukko neŋŋamba naye bwaba ankubye ekyetaano tekirina buzibu kangende mu maaso nenzikiriza neŋŋamba kantambule naŋŋamba mukwano gwoyo yakuwa ennamba yange nti mukwano gwoyo akuli bubi
takwagaliza akuli bubi takola ki takwagaliza naŋŋamba era yakusimbira eddagala nga mazima gali nti bwe neebaka mu nsi ey'omwoyo mukola ki omulaba ng'eddagala alikola ki alisimba kati akantu ako nja kakubuulira sitaani akakola atya akokubanga kye bakugambye olumu naawe okiraba kati sitaani alina effujjo naye kristo ajja kutuwanguza tujja kuyitawo naye nasinkagana ebintu bye nali sisuubira omusajja oyo yambuulira ebintu bingi ate omuntu gy'okoma okuwangala naye otegeera ensobi ze kati nze nakwatanga ensobi ze naye nga takkiriza yandabanga fala naye nga waliwo lwenkwata ensobi naye sente zeyanjijjamu ndowooza ali mu bukadde ndowooza nga 9 ku 10 yakujjamu akaali kanja akasente yanzijjamu sente zaali mpitirivu miliyoni nga 9 ku 10 olwo nga gamba mugenda tereeza ki tereeza mpewo buli kaseera konze nengana naye empewo zino zetereza buli kaseera ezitabula zo zaagala biki saalina buzibu naye kubanza ekyakasente nali sirina buzibu ngaakasente nkafuna yakutereereza ngaakasente nkafuna ne baŋŋamba nti enkya njagalayo emitwalo 5 nga ne waba alina birthday y'omwana we nze nteekamu era agenda okugwira nga muwala wange agize mugamba nti ajja kuwayakoki naye ngaegyo eribbanga na simulabangako twogera ku masimu tukola communication ez'enjawulo yaŋŋamba mukwano gwakuloga ne mugamba okakasa naŋŋamba mukwano gwoyo mubi nnyo takuli bulungi mubi nnyo naŋŋamba bw'aba mubi ate ye yakundaga naŋŋamba akasajja akukala kulabya olina omukisa munene kati kaagala kukola ki gujjawo akasajja kayinza n'okutta weesaleko ebintu ebimu naye ngaoli omusajja gwayogerako twali tulya mu sowaani emu nga bwe bafumba emmere ewaka tuliira mu sowaani etya yemu yali muvubuka oyo muvuzi wa boda nekakati akyali muvuzi wa boda naye nga bwe mbeera naye tunyumiza ddala byonna kati natuuka nemba nga sikyamubuulira information eva eno olwamukutuddeko kati ng'olwakutuse kati nga lwenfuna omukwano mupya agamba nnokyo aŋŋamba kati oyo gundi mumanyi oyo gundi mumanyi naye nga byonna byagamba biki bifu ate nga ebimu biki bituufu kati nze najjanga nkwata ensobi nakwatanga essimu ebiseera ebyo nali nfunyeyo ku ssimu kati nga ndikodinga buli mboozi gye tukola ki nenjiddamu nenjiwuliriza kati ate nga sikimugamba naye nga kiyinza okukola ki kiyinza omuyisa obi omulikodinga kati nze nga nkikola mu bubbaku lwange kati nga njja ntereka audios nyingi kati nenfuna nengenda nengula flash nengenda ku kompyuta nembagaa munteera amaloboozi gano kuki ku flash nemegerabira byonna byakola ki byaŋŋamba netukola omusajja nemwawukanako omukwano gwange oyo wa booda bwe nalinga nyumya naye bwe twalinga tuseka naye nemuta nentandika okuba obulamu nga ndi bwomu ye yekka gwe nyina okunyumiza ebintu byange yandikubuusizza bonna abajjeewo kati nkitegeera luvannyuma nnyo nti ate bye baŋŋamba ne byebagamba naani noono kyaliiwo mwena nemwewalana kati omusajja ng'alwana kunzita nga nange nwana kukola kyekitya kumutta kyekimu kakati natuka ekiseera mpulira nga mutufu waliwo ebinsobedde nga waliwo embeera gye sitategeera manyi sami waliwo embeera wofiiringa noga waliwo ekitali kituufu kyenva ŋŋamba omusajja naye omanyi tukoze tutya mbeera ng'ekalubyemu kati olwo ntandise okubanga ntambula mu nsozi kati ensozi nasookera mu lusozi lwaluyitanga olusozi luli lwa Walumbe lubeera Ttanda Mityana Ttanda we natandikira olusozi olwo mwe natandikira okusamira Lubaale bwe natuukayo natwala ebintu bya miliyoni ng'emu n'ekitundu olusozi olwo natwala embugo amafumu emiggo yabigamba mu kubiŋŋamba
ye nga yenyina nawe sikonyeeko katono kanzireeko katono emabega mfuna okwolesebwa nga waliwo omuntu ewaka ewaffe baleese keesi y'omuntu omuntu afudde ng'eri mu kisenge kati keesi y'omuntu afudde bwe yabeera mu kisenge ngamu sisita wange omuwala nga mpulira waliwo agituddeko waliwo ali munda akoona ate nga sisita wange atuddeko kati sisita wange bwe yali atuddeko nalaba nga muntu waliwo aziira nga onabeera mutungu bulira okwono yala kwetaasa sisita ne mugamba ayo sooka ove ku keesi waliwo omuntu akola ki abantu akyali mulamu nga jigula omusajja nga gula akajibwa ati nga asindika kana akantu kabafu ng'atuula ne mukwolesebwa bw'atuula ng'omumanyi nga simulabanga nako ng'akwata nga ngamba leeta ekitabo n'ekkalaamu nyina ekintu bannaye ebintu ebiseera ebisinga tukolera nnyo endagaano ze tutasobola kukutula mangu omusajja ngamba leeta ekitabo n'ekkalaamu nga leeta ekitabo n'ekkalaamu ng'awandiika nga ntuulidde bwenti sisita waali sisita yafulumye dda awandiika olupapula nga luva kuno n'eno tuli mu kwolesebwa amala odduwandiika ngamba kati sayininga wano konze nsayininge kinze nga siina siginica nangamba ateekawo erinnya lyo n'oliyiwako nendiwandiikako bulungi nnyo kakati olwama nemukwasa olupapula nangamba kakati osayininze okola ebintu by'ekika kino byonna emisambwa gyonna amayembe n'emizimu byonna bibyo gwogenda obikwasaganya kwolesebwa okwo kwali kwolesebwa seeza kata kyentegedde osobola okukola endagaano mukwolesebwa ekyo kisoboka ate n'abasinga endagaano ezisinga batawanya bazikoledde mu birooto kakati wenzijukirira nengamba nali nkyali muto myaka gyalinga 7 nalwala maama wange nayagala ntwale mu ddwaliro ekiro kuba emisana wali tulinamu ekifaananyi kya Yesu mu ddiiro bwe nali neebase mu ddiiro awo nga mpulira omusujja guntwala nagenda okulaba omusajja ayogera nga omusajja ng'ava mu kipande nava mutuka emisina nenzirabwe ne baŋŋamba omusujja gumulinnya ku mutwe naye nga nze namulaba ng'ayogera kakati neŋŋamba naye nenkomawo neningiza kwakati neningizaako nga nabazeewo saakitegeera kati ekiro ekyo omutwe omusujja gwantabukira nnyo maama wange yantwala mu ddwaliro ekiro saidi zeeyo Kaganda naye yayitanga mu kibira yaŋŋamba ye ino yabinyumiza yaŋŋamba bwe yali antwala mu ddwaliro yasinkagana omuntu mu kkubo bwe yali tamanyi essaawa eyo zaali ndowooza nga 87 gw'ekiro omuntu oyo nambuuza omwana abadde ki namugamba omwana mulwadde agenda mu ddwaliro mukadde we yakoma okutegeera yatambula olunaku lulamba nga talaba gy'alaga naye ate agenda okera mu makya nga nawonye ate ekyo nkitegeera ate luvannyuma nkitegeera luvannyuma nnyo bwenja okutuuka mu maaso eyo kati mala okukola endagaano kali nzeeyo katono nnyo mabega mala okukola endagaano nkoze endagaano kati endagaano neebuuza kati bya birooto tebirina nnyo makulu bijaawo kati omusajja mubuulira byonna aŋŋamba kati ye teyamalanga mu maanyi kuba yakimanyi nti nze ndi bizinesi kati eri abasawo nga takola akeera kulya miti gya bisiikirize akeera n'atuulaawo ne baweereza ssente ne baweereza ye gwakola gwakwogera nga talina nnyo amanyi bumanyi kwogera n'abantu so kati ekiseera kyatuuka ndaba nga omusajja ono alina byanzannya nafuna contract nga yali yakola ssomero kuba ndi mu bintu bya construction yali yakola ssomero bwe nagifuna yalaba nga nfunye akasente kaki akawera musajja n'agezaako okumbala nkubira mugamunayi ndi mwavu ate contract z'amasomero tosobola kumala gajjayo ssente n'ozidiibuuda buki kizoboka kubanga abakozi baba beetaaga ki sente
kati ate ne yatukozesa naye nga yagala tugatta. Ne ngamba nze sijja kuba mu abo kankole ki kankole ekituufu. Abasajja ne mbasasulako ssente ze nasobola ebyagana ne bigaana. Omusajja nankuya nangamba omanyi waliwo ebinkutte nyamba ompe emitwalo 25 nagikuddisa. Ne mugamba bulaza nga siina ssente nangamba nyamba ndi ku kisenge gwe wange siina mulala. Ne mutima ne guneekubira nga naye nkoze nti ne ngamba kamuwe nengenda ku mobile money ne mugamba naye omanyi ssente 25 gikoze ki ziganye kankuwa emitwalo 22 nezimusindikira. Kumbe yakubidde dda mukwano gwange n'amugamba ono mukwano gwe yefuula omugezi naye nyamujja muki sente ekyo kitegera luvannyuma. Kati ntuuka wansi ntunulira ebintu ebyo jjukira ntambudde naye mu kaseera ako ntandise mu kaseera ako ke ntambudde naye nali nakatambula ensozi ndowooza nga 10 naye nga nakakozesa miliyoni ndowooza miliyoni zaalinga 2 ntereeza lubaali kubanga nafunanga ssente diiru zajjanga nga zikutuka. Binakuwa omulimu n'ofisa miliyoni 3 miliyoni 2 kati nze okukwata miliyoni 2 si kizibu kyange. Era n'ensozi ezimu ze natambulangamu abasinga bakimanyi nagenda nga mbalekera ssente nga ngaba ssente nga bawano nga bawali nga nzimanyi okugaba ssente mu bimu emiki emikisa nyongera kola ki kufuna. Kati ntuuka eseera neebuusa ngamba naye olwo tandika okwebuusa ndi mu kuseetinga ze bayita engatto ez'amuwanga. Ze zikola ki? Bagamba bw'olemu wano ogenda kuwaki kuwangatto. Muwanga ye musawo asembayo. Abantu abasamira lubaale muwanga buli kintu kyonna ekiba kiremye muwanga yasobola okitereeza. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.